Poliisi Lubaga eriko omuwala gwekutte n'eggalira ngo n'agambibwa okuba ng'abadde abba ssente ku mobile money z'abantu. Akwatiddwa ye Nantege emyaka 26 ng'akola wa makanika mu garaji emu ng'abadde ajingira pin namba z'amasimu g'abantu naye yeesindikira ssente kyokka bamala okuzeesindikira ate n'azisindikira mikwano gye mu bwangu ddala. Namusaba ku ssimu ye poliseeko nenzijjako nenziweereza ku ssimu yange. Ono okukwatibwa kiddidde Kibirige Yasin gw'akola naye okubulwako ensimbi ku ssimu ye eziwera ddala obukadde 2 bulamba bwe yabadde yakagiwa Nantege kugyeyambisaako. Ninga muwa n'akubisaako pata okubisa angaizo okubuza olinako firikozi n'omugamba ye nagamba mpaako nkubiseeko n'omuwa kati bwe tujja lugoberera budde nti oba agenda kwogera nani. Kibirige agamba nti guno si gwe mulundi ogusoose okubulwako ensimbi ku ssimu ye ng'ate zitera kubula oluvannyuma lw'okugiwa Nantege. Kyokka kitegerekese nti Nantege alina n'abamu ku booluganda be badabbako ensimbi ku masimu gaabwe era olukitegedde nti yakwatiddwa ne bajja ku poliisi okumuwako obujulizi wadde nga tebagadde kulabikira ku kamera zaffe. Tutudde nga ne famire ye egamba nti bo abatadde mu loosi nene kubaza ali tasokedde kuzaala nyingi kati bo bagamba bakavalinze ababanja abatadde baddamu. Nantege alaze nga jajjako ssente ku masimu g'abantu n'abako bazisindikira okumuguza gaasi. Mpeereza ssente za gaasi ngenda kufuna gaasi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampala n'emiriraano Lok OSGire akakasizza okukwatibwa kwa Nantege era n'ategeeza nga bw'agenda okuvunaanibwa ogw'obubbi. Twagala kumanya ssente zino azisindikawa n'ebirala era mu bwemulugunyizza abantu abamu ye muganda we kennyini bw'abadde abeera naye ng'amulumiza okuba nti yamubbako emitwalo 45. Yo poliisi ku Mega Standard mu Kampala eriko abantu 2 beekutte oluvannyuma lw'okubba ku bannaabwe ensimbi eziwera ddala obukadde 5. Bano kuliko Moses Lukusa ne mwesigwa Apollo era nga baggaliddwa. Kigambibwa nti Lukusa yajja ensimbi ku bantu abasoba 30 okuva mu kibiina kya Namungoona Kyusembera CBS Powesa obukadde 35 n'abalimba nga bwe yali okuzitereka bafunemu amagoba. Twamulonda abeere manager kwa project gye twali tutandiseewo ye n'akola olukujjukujju n'adduka ne ssente zaffe zonna. Soka ali memba mu kibiina yensonga enkulu lwaki twamwesiga ne beeta bizinesi tumukkiririzaamu. Ate ye munne Apollo Mwesigwa kigambibwa nti yafeera ng'ayita mu kampuni ya Different Language Services obukadde 15 okuva mu bantu ng'abalimba nga bwe yali omukozi mu kampuni eno nga babasuubiza okubafunira emirimu. Omusajja oyo abadde ajja n'alindira ku madaala kubanga tulanga nnyo kati abantu n'abalinda ku madaala era babuulira nti nsobola okubasomesa mujje mbatwale gye nsobola okubasomeseza mwanguwe okuyiga mangu. Ronald Kasasa ne Robert Msanje bakusakidde eggulu lino ku Bukedde TV 1.